Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Still Hope twagala nnyo ali ku There Is Still Hope to teach the testimony. Byonna gy'osinzira okutulabira tugulumiza erinnya lya Katonda. Mukama tukwebaza olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Omwoyo mutukuvu jangu ofuge okuyita mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu. Amina nnyo era amina ddala nange nkulamusaako gwe wena ayeekumira ku The Still Hope wamu n'emitu gyaffe egy'enjawulo okola ky'amaanyi nnyo okubanga ate otugoberera okuyita mu Kristo Yesu. Amina kale nakuomezi 16 bwe kiri happy birthday happy birthday njagamba Travis anyimbire ya lutegeera obulungi simitegeera nimanyidde sidde kale olunaku lwaleero njatutunuulire ku 333 666 777 ate ne 999 bitegeeza ki mu nsi ey'omwoyo awo era kiki kyolina okuba nga weegendereza kakati nsooka kukulabula ebyokunywa byonna bwe kiri nga biriko 333 ate nakuno bayaaye ayinza okuteekako 3 emu nakomaawo oba 6 emu oba 7 emu oba 9 emu natutegeera wakabulyo nakomaawo okitegedde nkitegeera kampani yonna efulumya ekintu essebo nga kiriko 333 nga kiriko 666 essebo 799 ebeera demonically powered ebeera demonically powered kakati essebo these are spiritual rims zino wensi ya mwoyo ddala ezo namba are spiritual rims kiki nga wewonyeza ngewonyezaamu so each number represents a spiritual department oba spiritual forces buli namba ina department gyekiikirira okitegedde so these numbers ziri ku byokunywa bwe kiri ku byokulya n'ebintu ebirala n'engoye n'engoye and these are demonic altars bino byoto ddala ddala ebyekizikiza kakati atudiginga deep mu buli namba emu ku emu mu ddakiika entono zino zitukolaki zetusigazaayo tuokere ku 333 333 eyo this is a number of the angel of death guno muwendo gw'abamalika ab'okufa a mark kabonero of the angel of death nze tutakolera omulabe essebo omanyi ayaganya okubeera organize mulaba naye nga yakikopa ate eno ffe n'atusulamu disorganization atuukamu obutabanguko ffe kati essebo eri buli department eri marked kati waliyo bamalayika ab'ekizikiza n'aba agenti bennyini oluusi nga nabo bashuman naye nga bakolera mulabi essebo nga bo bakutta busi buli balabika kufa nga bo basi so abo babeera n'enamba eya 333 era bwetwalinga eri nga buli gwolako 333 mayanta oyo ye tajja mbu ataakwataakinga ebiki mbagezeeko ye aba musinisa kutta malayika oyo aba asindikiddwa kutta kati bava ku saidi ya Katonda oba ku saidi y'omulabi asitaani naawe ate basitaani alina bamalayika abamu kugeza alina ababoshoni fashionandi bweya biki bangi kati ate alinamu bali baataali kabiddenja era omubaka wako bekize kasobola aba alina 333 vaawo oyo abeera ali assigned oba oyo abamalayika ow'ekizikiza atraininga bano be baleese kutta busi okutta obusi so it is a spiritual enebeera spiritual master of the darkness nti eyo akakabonero bakawa ba spiritual master abakulu ab'ekizikiza naye nga bamansita baaki baddeefi bakufa
aha ayagosanga ekyokunywa kiriko 3 tumanyi onywa 3 eno tutusoma mu Bible obusatu kati ale ekyokunywa tekyakuta physical ekirina bulabe physical kikola spiritual kikutte mu nsi ya mwoyo ntandika kwayuyanga bwayo nkusaba tugende ku 666 tugenze ku y'omukaaga eyo mark of the beast eyo maaka y'ensolo era buli omu agimanyi buli muntu agiwulira eyo ojja kusoma okubikulirwa 12 essula ya 12 n'eya 13 agitegere bulungi so eyo maaka tulaba erina beasts 2 ensolo 2 eva mu mazzi antichrist bwe kiri neva mu nsi nga false prophet bannabbi b'obulimba so kati eyo essebo almost gye tulimu kati saawa eno tutambulira omwo mwegenda okufosingira buli muntu okukkiriza akabonero ak'ensolo nagamba egenda yitira nnyo mu tekinologiya bwongo tesigajirwako nnyo kuba ogimanyi aye tujogeddeko nnyo gende ku 777 kakati 777 eyo yesebo sitaani wasinze okukwatira abantu akabadiya kubanga tudda mu Bible essebo it means perfection of the Trinity kuba kutuukirira namba 7 it is a perfection kutuukirira kwennyini fullness obujjuvu inamba 7 eyo kanti gye yayagala naye n'alemera n'adda ku 6 we yakoma yali agezaako okusobereza nebanna naye mbagende waggulu w'entebe eyo yali waggulu yagamba yayagala agulumizibweeyo bwakabaka naye nebikola ki n'omugamba genda kakati essebo 777 eno mubaka okuba ekizikiza essebo the mark of magic kabaka bulino kabufuusa ate si bya ddala biringa ebituukirira byefaananyirizaako jjukira mu bwakatonda the mark of perfection sign of perfection kituufu nnyo kakati eno mu kizikiza mark of magic bintu bya bufuusa kati bano bonna be mulaba mu ntambulira ku waya manya nsalayo olulimi lwange manya nteeka omuliro mu mpale balina 777 gyebatambuliramu mwe batambulira gemaanyi ge bakoleramu kikyoto ekibasaplayinga omuntu n'akufera mbu atambulidde ku kawuzi noganebanna kakati ziri malayika ez'ekizikiza essebo ze zibatendeka ze zibako 777 ze zitendeka bano bonna agala okukola obufuusa obufere magiki oyo okitegedde nkitegera bulungi nnyo najja ku kyalo nabagamba nsobola babisa eggi ne mubiika okufuusa switi ne mununa ne switi nolwali okola factory nolekera okuzunga ng'okubulako 5 naye muntu n'agamba asobola okukola switi lwakitakola okola factory ebintu ebiveemu osale n'ebbeeyi nabe otaafe sente nti akasakete kaba kadde ku 3,500 katunala 15 senina kapito kigwe ntadde mu materials ki muglaali mayinja nga ngafuula ofunayo obutimba obufuula kapaketi ka 10 olabe kampuni naye sebo era akusaba ebita kumulako 2 sigenda bikola awo tegera nti byakola byakifere byebibiri byakifuusa kati essebo nabagamba nti wabeerawo buli muntu agenda okusaba okukola magic aba endagaano gyakola endagaano eyo oluusi bagamba ku sente z'okola tukuwaako 5% ate ku sente zenkola ate zizo kuba ababa bubi zaba bulungi newuunya nakazi okukola emitwalo 3 ne bamuwaako 2% oba 3 mwekumu kitundu ezisigadde zabakama be alina okulya etambula transport ate menyini etekamu transport era obera omusanga enkya ng'ali bubi ng'ewamulaba last year
Era wali njuga kiruka. Sijja bafuna sente ziragawa. Sizaawe nga nabo abasamize bolaba. Nabo sizaawe. Bamugamba osawudde wakakadde. Kuwako 1%. Eka nawe gye mitwalo gwe mutwalo. Biba baba mu busizira naramuza sapatu bulungu. Nyambu naye agawa obugagga. Nawe. Ati tosoka n'obwewa. N'osooka ozimba. Omuganga teyeganga. Lwaki tobuwa family? Kulina aba family. Ibakoleko bavuge moto. Nena enosiganga okoze. Omala oli awo lumwavu ogenze. Kakati. Essebo. Wale mukutandika wali banaye ngenda tambula kuwaya. Abayeye. Abamu understanding ye. Abayeye. Adabula ko soza sene zigwayo. Ye ngabula. Ngavaawo. Kati oli gwe ajukira buli oba muwa demoni yimutambulirako eri mu kifaananyi kye. Essebo. Ushagede. Wabulawo eri yesigalawo. Eyambala gundi ye. Kati nesalamu olulimi tefa. Neruteka ku sowaani. Nimululaba. Niteeka omuliro mu ngoye. Nemulaba mbu gumwokyezza. N'atambulira ku bwayo. Ye aba yavuddewo ali bbali. Nabo obufere obwo. Ate nemukuba enduulu. Kati ekitegeeza abaziba amaaso. Akuba spensi ku maaso. Nemulaba mbu musajja yoyo nno. Oyo tozanala nga avaawo. Nemulokole n'alwana alingize n'akasukayo eky'ebitaano. Nti obwayo wange. Ezo ezibulako. Zibula zigenda eri ku kyoto. Basiranya gwe naye nabo mugwe ne bafunako kopi. Neteba na kopi ba paste and copy. Kakati yo mark of magic bonna abakola obufuusa yeeyo. Yobalaba erinyo ku byokunywa. Erinyo ku byokunywa. Energy drink okubeera bi dragoni. Wano kyemanyi wano okinywa. Nkimanyi wano bakiraga mu kikuwa amaanyi. Owaaye. Oyogera no business zaba. Nakiresedda. Mweje muli mu biraba. Nomwe katankire. Kujja kakaza. Essebo. Lwaki blue band zo wa bulu. Ate nga bamuyita bulu. Ngitegedde. So, essebo. Akabonera ko musanvu. Ko kalaga obujjuvu obwa busatu. Perfection of the Trinity. Bwe kiri. Era tulabako example mu kubikulirwa. Munya. Bwe kiri. Ekkanisa omusanvu. Yokana yayogerako. Kituufu nnyo. Kubikulirwa 21 nya. Olwokuna. Malayika. Otumulaba asimanya akutte simanya makonde simanyi musanvu. So 777 tugirabakaawo. Yoswa mukaaga. Baga abana ba Isirayiri betole Yeriko emirundi musanvu. Bwe kiri. Lubereberye 2. Nelubereberye 1. 5 tulaba otata wa Nuwa. Gwe bayita Lameka. Yafiira ku myaka 777. Yali atuukire. Sebo. Ekintu yali akimazeeko. So yeeyo 777. Atugera ku 999. Bwe kiri. 999 eno. Bajuwa high ranking demons and fallen angel. Bajuwa emizimu ejja waggulu ennyo. Egibeera mu spiritual realm. Heaven's realm. Mu bifo ebya waggulu. Kati ejo oba eyo gye bayita spiritual immigration center. Tize mu Luganda. Ntya awa abantu. Nti wetulabiranga emyoyo giva mu nsi eyo eri ey'omwoyo agijja ku nsi ey'obuliwo gifune omubiri. Banga transition eyo. Transaction center. Mveri nzire eno. Kati sitaani yateekawo awo ekifo kye eky'empatiira. Aswami ategeraawo buli ajja ku nsi. Immigration center bakolako olina okuba ne passport, olina okuba ne visa, ogenda mu nsi eyo olinayo emyaka emeka, ogenda kukola ki, ani gogenda okyalira, oli mu tujju okolera mu visa. Genda.
tuli bakakafu ne information gy'olina. We are certified. Kakati studies by no immigration center. Himbu yagiteeka waawo. Ebyawo. Kali immigration center eyo. Yagitu oba basobola giyita the master planner. A master plan. Kati awo. Esebo. Bakolekitinga master plan za Katonda bagezaako zikolekitinga era bagiyita manipulation point eyo kugamba point eno gye bafuusizaamu oba gye bakyusizaamu we bakuferera nojja ng'oli mufere bajjo nojja n'ekicupuli oligino nga oligino bagikuggyeeko bakuferera wali ne bakubbako oligino era tugaa kwongera ogiraba video yaffe eddako bwe kiri 669 oba immigration center ey'omubi ekola etya operation zaayo biki ebikolebwayo nti kiringa okugenda ku kisaawe gwano ku airport n'osanga abaana bakutegula nti ogenda kugirinya tofaayo bakuwa visa enfu nebakuwa visa enfu togenda Canada ne bakuwa ya Afghanistan mu lutalo bagayingira eyo yegenda laba etuuka gavuga nti Canada lutalo lwatandika welcome to Afghanistan Katonda the land of one blood tekisoboka bankoze ki kino kati ekyo ekikolebwa wali kikolebwawo olina zaalibwa obeere pasita okitegedde atokola saba mubeera ate pasita weeri ng'okwata nsaasi cekececekecekeceke eyandigeze kabona empozi neero bakabona sooka oleke bakulekera ekintu naye nga bakuwadde mu fotokopi nfu eyandibadde kabona omutuufu ow'omukanisa oba akabona w'essabu kati ye triple nine kabona kali nga banola nti mu Uganda bano abakola ku passport balina ennyambala gye bambalamu kituufu abapoliisi ba traffic balina ennyambala kyo kituufu n'aba anti-terrorism nabo balina ennyambala katola abalabi uniform bagamba abo balwanyisa butujju kituufu oyo officer wa traffic okitegeera omulaba ojagamba kakati zatalina bomu ate katonda omusika ajja kola kiwa kubanga ekyambalo kyekiraga kyali bwe kiri kakati zebuseeyo omwoyo buli abalina 999 bamanya bumanya bano bo bakyusa magenda g'abantu kasobola nti ba destiny swap baabo kanziruke atodduka otya saala ajjukira omwoyo guba gujja buzi ku nsi bambi kyo kituufu kubanga guba gufunye omuki omubiri and it is the responsibility of a parent obuvunanyizibwa bwa muzadde ebyo tugambira mu kitundu ekikola ki ekiddako vidiyo abazadde nyamuwulirize nnyo ife abazaalibwa mu zifamire nga tebamanyi Kristo ensonga lwaki paka nakati are still suffering and fighting very hard tukyakirozaako immigration center eno kyeyatukola abazadde tebaali aweya tebaali aweya nti wano waliwo okuferebwa kwennyini bo balinze mubiri kulya nakukomba sowaani ekigero bagenda ozaala ekyomubiri naye tebaafa ku kiri ekigenda otula mubiri era eno tukola ne kapate mwana azze ate leero sigenda mmira mwene wama leero era ebintu byakugira omwana wuno yazze bagambuza sitaani basi zimanyi sitaani wagenda yitana ndikwebaza mukama emyaka 36 singa kani ndi magombe singa oli eyo mugeyeena nafadda kati wembanga waliwo abafiiridde ku mwaka gumu ekyo kituufu waliwo sitaani balwanyisiza ne batalaba nansi eno nga batidde mu mbuto okitegedde kituufu kati nze waabanga negwe gembe yayimba wandibadde mufu
sinza Katonda. Ayimba ko yakateekawo. Mu kifo kya Bible n'ogulamu yagula kondo. Bano bawana Yesu gwe wana Saala. Kale nze laba nsekeza omuntu asala emyaka. Namubuuza buli I'm in 20s to every time 20s. Tova mu 20s. Wayingira asatu musanvu ng'agamba I'm in 30s. Waawo. Sate wati I just na in 30s. Ngolwe yangamba nti ng'onoonya olutalo ku bamama. Yogera ku ky'emyaka. Anti oyo sitaani. Yogera ku ky'emyaka. That is the devil. Era akugamba omanyi? Buuzaako ekirala. Kankubuulire. Buli omuntu nga toyogera myaka gyo mituufu. Manya omuyaye yatekinga over. Yayingira. That is a sign of opposite of appreciation. The appreciation. Yeyo yenyini. Sign kaboni akobutasiima. Kale abavidde ku myaka 10 Mukama bamukola ki? What? Bale tuligo bale tujja kwebaza nga tufunye emmotoka na mbaga. Mena okumanyi. Bwokuweza emyaka buli wojogera sitaani awulira obusungu watacyagalangako takirowoozangako takisuubira yatakyagala era kimusuzaako kunadde nga lumonde mu kikata. Nti lwaki giwezezza 36? Lwaki omwana oyo agiweza emyaka egyo? Ali tetwagala ayimirira awo agambe nebaza Mukama nkuumidde ku nsi eno ey'abalamu emyaka kati giri 36. Nze nebaza Mukama ku nsi eno ey'abalamu myaka 12 mu egi. Nkutidde. Oli kakulu. Oli kakulu. Oli kakulu. Atoda. Oli kakulu. Banaye abampe embizi bampe. Nabadde ntandika n'engamba kubanga muganda gwange si kyangu. Nebaze Mukama. Nzo kubanga sikugasiza nnyo naye waliwo akatini. Kana atunulira awo. 0.01. Percentage. Era tiziti bagisoma. Etasiimwa. Nti ebulagiwa. Kale, mwebale jumeba ya ndio kuba kyetwatandikidde okutuusa ku kitundu kyaffe kibadde kyakumeka kyakusatu. Tugenda kwetololamu ku katono. Bwe kiri. Dakiika zijja weerawerako naye nga tukomawo. Beere bulungi kkiriza Kristo. Kkiriza Kristo kubanga yakumekinze okutuuka awo. Waliyo abakomi mu Afiya tebaliiwo. Sima Katonda wandibadde mufuga mba Yesu nkwebaza kubanga nkyali mulamu ompadde ekirabo kino eky'obulamu. Si lwakukwagala nnyo, si lwakukolera nnyo, naye lwa kisa kyo. Kyenva njatula n'akamwa kange obeera omulokozi wange okuyita mu Kristo Yesu. Amina era amina ddala. Kakati ng'ogula ebyokulya, ogula engoye, ogula ebyokunywa, weegendereze. Awo wetudda. Weegendereze ekyokunywa kyonna ekiriku ezo iziti figures zenyogedde erimu z'emwe ziba maaka wabonero oba symbols zegendereze essebo ekyokunywa kiba kisoboka weyawule ku kyo wali ebirala the other alternatives weyawule kino okimanye kikiriki ino tekika kyenga kya soda Katonda wange kya soda ekyo kya soda ate nene eriko ako nako kembadde nkugamba Niwe kaya tubabuulira muli bijjukira tuvudde ku nsi kuno kale abasajja abo kale kyayogera nga kino ekisajja umanyi kitegeera kumukitegeera nikimanyi ekisajja kya gwe njagala tunula obulamu obukya watandika okunywa ekyokunywa kye kiriko ezo maaka olabe before nga tonatandika bigikozesa nakati olabe there is a great change if you are so observative nsi ey'omuntu ekituufu kale
Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.